okwagala okwo kwotasobola kwagala Allah ng'omulimu shiriku taa wa shiriku lmahabba, oba okugondera ekitonde nga bwe kiragira otya nnyo naye nga tosobola kutya nnyo nga Allah alagidde, oba mushiriku. Gwe tolaba omukazi bwakankana nga bbaawe ali kumpi kudda era nagamba abaana mundeke, sinakuteekako nze kyayi, sinafumba mmere, samugodde, banenze munveeko ndi ku bunkenke. Tosobola kubeera ku bunkenke obwo nga zuhuli ekuyiseeko, oli mushiriku. Olaba omwami ono obunkenke bwabaako nga bbaawe alina kyamusabye era ng'omulaba amagezi gamuweddemu kubanga mama Saala amukubidde essimu n'amuvuma, bannange Saidi obatongulidde kino tozza ono binnyo, n'abeereyo ku mulimu ng'akankana tamanyi wajja ssente. Tosobola kubeera ku bunkenke obwo ng'ejjuma ekuyiseeko. Revenue emanyi okkanga mu lumu abagagga abo nga balina emisolo gye baagala okujja okuddamu okwetegereza, gamba nga return oba balaga empapula boze ng'osasula. Obunkenke bw'obaako nga tonaba wa mpapula ezo tosobola bubaako nga tonaba kuwa zakatul maali. Omuddu okujja ku mukolo nga President Museveni yamuyise najja nga speech etandise, obuswavu bw'obaako mu bakansala, oli imaamu olina okusoma edduwa eggulawo oze essawa 8 omukulembeze atandise, obuswavu bw'obaako obwo otuule mu banno nga weebwalabwala, tosobola butuukako kutuuka ku masijidi ng'ejjuma ewedde. Omukyala okwetegeka kwe yeetegeka ng'agenda kufumbiza muwala we, atambulirawo okumpi, tagenda wala, alina okukebera nnika omwana gyagenda okusiibamu, alaba amazzi gatawaazo bagagenze mu luwombo, alaba akabbo kanagenda nako, alabe akakumbi oba bakamuteereddemu, alabe ekiveero oba batadde mu nsawo, amuga mwana tubaddemu musajja, bw'aboggola okola bwoti, bw'olaba asekereza weekanga, bw'akolola ennyo teweebaka. Okubuulirira okwo maama kwabeera ku mwana omuwala ng'omulaba taliimu magezi, abeera alingiza mukama oli alabe oba omuka amaze okulya ennajisi, okuddamu amagezi ng'omuka amaze okulya oluwombo, masha Allah mama Saala mpangudde. Okwetegeka okwo kwobaako tosobola kukubaako ng'ogenda kusaala solatul layiri. Kye bayita shiriki kwe kulaga enkizo oba okwagala oba okukyawa ng'olina ekintu okikyawa nnyo naye nga tosobola kikyawa bw'otyo nga Allah yakiragidde. Omukyala ayinza okwambala gomasi n'ateekako ekiwuzi ng'agenda wa kabaka wa Buganda oba ng'agenda kukyala wa ssezaala we, asobole okujja ng'aggumiddemukko olugoye, naye ate osobola okujja mu swala ng'oyambadde kakyaliya nga n'ennika mweyita bagiraba, tosobola kukatwala wa ssezaalawo. Olaba omukyalo okutya kwabaako ng'ekyana kye ekya bebi tekinaba kuddayo ku ssomero, eyo ku St. Mary gye kisomera oba St. Muzeeyi oba St. Wambuzi, eyo gye kisomera, ng'olaba maama tateredde kiteeka mu mmotoka akitwale. Obunkenke obwo bw'obaako tosobola bubaako ng'omwana wo tannaba kusaala sola ng'avudde ku ssomero. Kati kye bayita shiriki mulemenga kulowooleza nnyo ku masabo. Kaakati kino njagala mukitegeera okuva na leero, Allah subhanahu wa ta'ala tainaayo aya gye yali ayogedde mu Qur'ani okuleka ng'eri waadih. Olumu esobola okukola nga esobola okukola nga fi'lu maadi, olumu nekola nga fi'lu mudaari'i, olumu nekola nga fi'lu amri. Buli aya gy'olaba mu Qur'ani eyina lwejja nga kyeyogera kye wakoze eggulo, eyina lwejja neeyogera ekintu nga kyabadde kya mwaka guwedde nga baziika nnyoko, eyina lwejja neeyogera ekintu ng'ekugamba ssaawa eno kutandikirawo ye Qur'ani. Mwe temulaba Allah bwe yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti genda oŋŋambira abantu nti qul huwa Allahu ahadu,
nze omulezi waabwe erinnya lyange bampita Allah. Qul huwa Allah, bampitani? Obangambire ekyokubiri al ahadu, ndi omu, sina ninanye, sina gwenkola naye, sina nfaanana, bagambe bampita Allah ate ndi omu. Ekyokubiri Allahu samadu. Buli kitonde kyonna ekiri mu nsi, omuli obusiisi, omuli embizzi, omuli embwa, omuli enkoko, omuli abantu, omuli amajinni, ebyetaago bya ebitonde byonna buli lunaku mbikolako. Allahu samadu. Nsonga z'ebitonde zonna ziri wange. Ekyokulaba ngambire lam yalid, nze sizaalanga mwana, walam yulad, era sirina maama, walam yakun lahu kufuwan, bukyanga ntonda sirina kitonde kinfaanana, sirina ali mu kifaananyi kyange. Eyo message agiwa Muhammad agibaleeta nti qul, gendo baŋŋambire Allah huwa Allah, abadde ampise bamuyita Allah, al ahadu, ali omu. Yenna ayina obuzibu bwe, ayina ensonga ze, ayina eyagala ekyokulya, togambanga maama wo, yogerako nange. Waliwo ebintu nga nennyoko tabisobola, nga ne imaamu tabisobola, nga ne kazi tabisobola. Genda bagambe Allahu samadu. Ensonga ezisinga ez'obuntu zirina kudda wange. Togenda nge waimamu kuwa edduwa y'okuzaala, ne bw'oliba ozaala balenzi bokka, ne bw'oliba ozaala bawala bokka, togenda nga imamu kuwa edduwa. Togenda nga ewa omuntu yenna okuzanyira ku bwongo. Mu sura eyitibwa Shura yakugamba lillahi ma fi samawati wa ma fi l-ardi, ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi biri mu mukono gwe bwe biti. Yakhluqu ma yasha, bwe mba ntonda sibuuza. Yahabu lima yashau inatha, waliwo famire mwenteeka abawala nga saagalawo mulenzi, nga ne bw'olikola otya togenda kuzaala mulenzi mpaka lw'olifa. Wa yahabu lima yashau dhukur, nyina gwempa abalenzi nga saagala azaale muwala mpaka lw'alifa. Aw yuzawijuhum, waliwo gwempa abaana nga mutabikira dhukurana wa inatha, nga muwa abawala ne muteeramu abalenzi. Wa yaj'al liman yashau aqima, nyina gwendeka mu nsi nga talizaala mpaka kufa. Era abaddu mwe bali n'emummwe nga mugagga naye nga talina mwana, alina osiŋŋaana omunaku ye nga alina balongo. Pulezidenti yali atwala Tanzania kuba ayitanga Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, yava ku bukulembeze nga talina wadde mwana mulema. Eyali akulembera Sudan kuba ayita Bashiru, yavaako talina wadde mwana mulema. Eyali akulembera ssente zammwe z'eggwanga kuba ayita Mutebire, yavaako talina wadde mwana mulema. Jennifer Musisi yavaako talina wadde mwana mulema. Kadaga yabeeranga mu parliament talina wadde mwana mulema. Abo benkugamba tekuliko mwavu n'ogu. Bw'obanga Allah akuwadde omwana tokola bushiriku. Genda ofukamire wansi omugambe nti alhamdulillahi alladhi habli, Allah nkwebaza okunnonda mu bantu n'onkola nga nzaala. Ne waja'alani muslimaini laka, mbadde nsaba ondeke nga ndi musiraamu. Wa min dhuriyatina ummatan muslimatan laka, mu baana benzadde nteraamu abaana abakutegeera nga nze bwendi. Wa arna manasikana wa tub alaina innaka anta tawwabu, Allah amazambi agatuyitira nga abantu tusonyiwe, gwe musonyiyi. Olaba obaziza omwana, togenda wajjajjaawo, togenda waani kwebaza, ayinza omutta. Oye Allah subhanahu katulagange enkizo ku bitonde. Ab'ebitiibwa, abantu be mulaba abali mu nsi, Allah bw'ati bw'atuketta, era ebitukwatako bw'ati bw'abikuŋŋaanya. Ne bw'oliba ky'okoze okikoze ku mwenda ez'ekiro, nga bbaawo akulese mu nnyumba n'agenda ku mulimo, n'okwata nnikayo n'ogiteeka mu mazzi,
n'omufumbira amazzi g'okunywa n'ogenda okola obushiriku ng'oyagala omunywesa omuwenzi abeere mu ccupa ng'embwa, ekyo n'okikola ataalaha yawumu saa, ku lunaku lw'enkomerero Allah agenda kukikulaga. Wano bwatu watuketta Allah. So sesooka ensi eno Allah kwe yatuteeka, ensi eno eriwo kuketta bantu, era Allah yagiseetinga nga tannaba kuleeta Adamu. Adamu agenda omumuleeta yo nga weeri, era yanyumya nagamba nti yaumaidhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Olunaku lw'enkomero ngenda kuyita bwanansi kwe mwali, njigambe nti njagala ompe ku mawulire ga madamu gundi oba minisita gundi, kubanga obwenzi bwemukola tebuba mu ggulu, n'obwo obubbi bwemukola temubeera mu ggulu. Gwe gy'okwatira omwana wa mujja, omwana muto, abantu bonna tebaliwo bagenze kukola, n'oleeta amazzi gookya n'ogamuyiira, n'olimba bbaawo nti omwana abadde azanya ku sigiri neeyiika, naye ng'okutta amazzi n'ogamuyiira okuva mu mutwe. Allah agenda kuleeta bwanansi ku lunaku lw'enkomerero etuleetere vidiyo nga Saara oyiira omwana amazzi. Ekyo ne bw'oba wakikola emyaka 4 emabega ng'omwana yakula n'agenda n'enkovu, ekyo ogenda kukiraba enkya ng'ekyakagwawo, kubanga Allah akugambye yaumaidhin tuhaddithu akhbaraha. Olunaku olwo njagala ku mawulire ga buli muntu gye gaava emabega. Lwali lwakuna maama nanjira amazzi alisambadde, ensi eteeka obbireeta. Mwekoze ebintu bingi, mwe ne mulowooza nti Allah yabeerabira, n'otuula wansi n'opanga ebintu ne maama wakuzaala ne mutandika okwonoona. Nazaala azaala omusajja, nga maama waakuwa magezi musobole okuwubya omusajja awenge agenda avume nnyina, akwagale gwe ne nazaalawo ne maama wo, akyawe nnyina amuzaala. N'otakomaawo n'ovaamu ekigambo ekinene okigamba omusajja mu lujjudde n'omugamba nti maama wo mulogo. Abasajja abamu baawenga magezi matono, wabeera n'omukazi agwamu amagezi, n'ogera nnyoko ng'akyadde ali waka muga maama nga tonnaba kumbuuza, njagala ombuulira obulogo ozunza bwaki. Olangira nnyoko obulogo mu maaso g'omukazi olw'okuba mukazi we yepanze muvu ne nazaalawo, baagala kugoba maama wo mu makaago. Ojjayo omukono gwo okuba ennyoko oluyi mu maaso g'omukazi ng'ensi ekutunuulidde. Maama abuuza omwana, Saidi onkubira ki? Naga maama oli mulogo, Hani yaŋŋambye gwe omulogo obutazaala. N'akwata engoye ze ssaawa 9 ez'ekiro, naga Saidi kave mu maka gammwe, oyo agenda yakuzaala. Oyo Allah gwalayira mu sura eyitibwa baladi, naga nti la uqsimu bihatha albalad, nze Allah wamwe siyinza butalayira kibuga ky'e Makka, wa anta hillun bihatha albalad. Muhammadi bakuzaala Makka. Bwe yamala yagamba wa walidin wama walad, mbalayirira omukazi n'omwana gwazaala. Bw'aba omukazi oyo teyakuloga ng'olina emyaka 8, laba bwakuloze ng'omaze okuwasa, mulinde wa Allah subhanahu wa ta'ala. Abakazi mulina emizannyo egyo. Omwami n'akuba nnyina ng'oli awoseka, ego okimmalidde kizunga. Oyo gw'ogamba azunga yakuzaalira omwami tewandi mulabye singa teyamuzaala. Fattaqullah wattaqu saa, mutye Allah, mutye olunaku lwagenda bayita yawma tubura sarailu. Ajjayo ebyama ebyo. Naye lwaki wawayiriza nazaalawo? Temulimu? Kati ensi eno eriwo kubaketta. Abaana b'olina abasatu si ba musajja okimanyi. Abaana abo obazaala kuwa booda. Ne buli woobeera mama Saala bakugamba abaana balina amayuga g'akawalya n'osirika, naye ng'abaana embaliga zonna n'amayuga galagira ddala nti baana bawa booda. Omusajja n'abonaabona ne school fees zino ezaabula ng'alabirira abaana bawa booda n'osirika.
eyo gyova nogamba Allah nti rabbi ighfiriri warahamni wahadini waafini waafu anu, saba kunzijako mazambi, nsomesa obusiraamu sibumanyi, mbikirira tonswaza gw'omwenzi. Nenga mwenna mumanyi kibayita sente, omusajja n'alabirira abaana, omukozi birthday party za buli mwezi, n'omuyimirizaawo ng'ekiwumbe, happy birthday tunyo, happy birthday baby waswa, akole mwana wa boda. Olunaku luli bwanansi agenda tuwa ebyama byo. Ekyo kimu. Ekkuba eryokubiri Allah wakettera abantu mwekola bye mwekola nga mukimanyi nti batuyina. Gy'emyoyo Allah gye yateeka mu mibiri gyaffe, arruuhu. Egy'emyoyo gyajja nga gizze kutuketta naye temukimanyi. Ate toyina kyosobola kukola mwene ensi nga toyina mwoyo ogwo. Bwe taloddeyo wammwe n'olimba bbaawo nti mugenze mu mbaga etabanga nayo, n'omubonyesa n'anoonyanonya ssente okumala emyezi ena kubanga obeera wala busembatya. Alina okukwata emitwalo giri mu 2 ogende, naye ng'okimanyi bulungi nti boyfriend yakomye okuva e South Africa, ogenda omala wiiki 2 ng'oli eyo. Bwana nsi eyina tuleetera amawulire ago kunaku lw'enkomerero, babirago omusajja. Kati sosa ey'okubiri mwoyo. Omuntu bw'afa woolabira nti omwoyo gwajja kutuketta, nga n'oyo akuliko mu ddwaliro akujjanjaba tannaba kumanya nti maama gundi afudde, Allah asooka n'atumya omwoyo mu sipiidi ne bagutwalaganya ekitagambika bagende baguggyeko ddata. Era bona asoma hadisi ya Barra ibn Azib radiyallahu anhu yalaga nti twali mu kuziika omuvubuka mukwano gwa nabbi mu limbo y'e Madina. Faatana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin ajja sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yalhadu lahu, yali ayina akaggo yajja akafumita mu ttaka bw'ati. Bwe yajja awaali mayiti twali tugijja mu katanda, faqaada, twagenda okulaba n'agisutamako, n'atunula mu kinnya mwe tugenda okussa omwana, fa urasilu ainaihi baakiya, twagenda okulaba ng'akwata mu maaso bw'ati ng'akaaba amaziga. Faqaal, n'ayogera ebigambo bino, Allahumma inni a'udhu bika min adhabu al-qabri, faqarrarahu 3 marrat. N'agamba nti Allah neekengiriza gy'oli ebibonerezo n'okunyigiriza kuwateeka mu kinnya kino. Ekigambo ekyo yakiddamu emirundi 3. Thumma qaam, twagenda okulaba ng'ayimirira. Faqaal, n'ayogera ekigambo kino, ya ayuha almu'minun, abange mmwe abakkiriza abali wano, inna la abda almu'min idha kana fi inqibali min ad-dunya wa inqita'i min al-akhirah nazalat ilayhi al-malaika. Omuntu bw'aba agenda kufa ave mu bulamu obw'ensi, eddakiika bwe ziggwayo ng'ali kumpi kufa, Allah asindika bamalayika okuva mu ggulu 2, wahuma kafuna min akfanul janna, bajja ne bakuyimirirawo mu maaso nga buli omu akutte essanda zireebeeta. Wahnuutu min hunuutil janna, ng'ate kuliko omulala akutte akawoowo mu mukono gwe ogwa kkono. Ka'anna fi wujuhihim shamsa, ogenda obatunulira bw'oti ng'olaba mu maaso gaabwe mulimu enjuba zikubyemu nnyo. Bwe balaba ng'obeetegereza nnyo, mu sura eyitibwa Qiyama Allah yagamba nti wadanna annahu al-firaq, muddo ono n'atandika okutya bino biki biyenda batikuba okufa. Bwe balaba ng'otandise okwekengera, thumma daa malakul maut, nga bayita malakul maut, jangu omukyala y'ono. Fawadaa yadahu ala ra'si al-abd,
malakul mautu ajjayo omukono bwati nakwata mu mutwe nagamba nti ya ayatuha nafsu tayyib, kitonde gwe katonda gwe yakweka mu mukyalo ono, ikhruji fuluma ila maghfirata min Allahi wa ridwan, olwalwosula mu ggulu, fatasirun kama tasiru man fi siqa, noviibwamu ekitonde nga nawe tokirabanga, kijja kitambula nga kyangwiriza nkiyimirirawo, fayajaluha fi tilka alkafna, malayika nalagira nti munzingire ekitonde ekyo musanda zemuyina, nga wooli gwe bajjemu ekitonde oli mukufa tobimanyi naawe otunudde, ne bakiteeka mu ssanda ne bakisiiga akawoowo, n'abaga nti fasaadu biha ila sama, mukintwalire mu ggulu, n'ositula amaaso bali ku kitanda bakulinza oli mulwadde, oli bw'omu obiraba bo tebabiraba, ne batandika okwambusa ekitonde ekyo mu ggulu. Mumanyi okusiŋŋaana omuntu afudde ng'amaaso gagenze abeera talaba maali wadde emmere, abeera alaba ekyo. Era nabbi atukubiriza amaaso ago bagazze mangu aveeyo. Ekitonde ekyo bakiddusa ne bakitwala ku ggulu erisooka ne bakonkona fayastaftahuuna lahu, nga baagala kubaggulira. Fayashi'at min kulli sama, ne bakiweereza mu ggulu eryokubiri, ne bali mbaweereza mu kyokusatu, ne batuusa ekitonde Allah waali. Allah tali mu ggulu, Allah ali ku magulu. Waliwo and and on, Allah ali ku magulu, tali mu magulu. Babuuza omubaka nti Allah waali walabawo otya gwe atafanga, n'amusaako aya suratu mutaffifin, wama adraka ma illiyin. Mpulidde nga bakubuuza akafo wentudde akayitibwa illiyin wamanyawo otya? Baŋŋambire kitaabu marqum, fayiro z'abafu awo zituukira, yashahaduhu almuqarrabun, buli mwoyo ogujja nga gumpa ebibakwatako bikwata ku ggwe nga tubijjuza mu fayiro. Kati nkugereza, afudde maama Dija wawano Jinja, bamugyemu ekitonde bakiddusizza, nga Allah abagamba mutwale ekitonde ekyo wali ku fayiro yiiri mumuwandise ku mmeeza eyo. Osangawo bamalayika babiri bakubuuza yani gwe muleese? Maama Dija. Erinnya ly'ettuufu yani? Ye Sara Nampeera. Adde awangalirawa Jinja, abadde akola ye, adde atunda ki? Sipeeya wa piki. Ayina abaana, ayina abalongo 9, bamusajja omu, ababiri abazala muli wa Mbizzi, abeerawa w'Embikko, bamuyitaani Kosima. Ayina emyaka emeka? 51. Yafumbirwa abasajja bameka? 4. Bonna yabazaalamu, ababiri teyabazaalamu. Adde asaala, ate atera okusaala Yidi ne mulamanzaani, ate ennaku ezisigadde asimusaaze ennyambala ye jasi yesulira kakaaya, wasuwarataha kifaanani kye, adde yemyusa nga waggulu muddugavu ng'omuzungu, wansi nga muddugavu ng'embwa. Adde ayina bbanga mulamu, yebbaawe wali mulamu. Ayina abakyala bameka? 2. Ayina abaana bameka? Abaana 9. Tuwe kumanya g'abaana be. Omwana w'omukulu ye Saala nambalirwa, adde asomera wa St. Wambwa. Adde yamaliriza, yamufumbiza, afumba waani? Wamunyi wa mwenge. Mama abadde akimanyi, abadde amwagala nnyo n'omuko, nga bakwata fayiro bawandikako Maama Dija waggulu, nga Allah wa oda thumma rudduhu ila al-ardi, mukwate omwoyo ogwo muguzzeeyo bamaze okunaaza n'okusaalira bagenda kuziika. Minha khalaqnahum, eyo munsi gye namutonda, eyo gye mutumizza nga njagala abawe bino. Wa fiha nukhrijuhum taratan, nja mutumya olunaku olusemba abawe ebisemberayo ddala, mumuzeeyo. Nga fayiro eyo bagikwata bagiteeka awantu, olunaku luli Allah agenda kukwata fayiro nga ayita Maama Dija na byonna ebigirimu, ove mu bantu ogambe nti Allah yenze. Ebitukwatako Allah abijjawa? Ku myoyo gyaffe. Ekyokusatu, ebintu ebiruma abantu Allah abijjawa? Ayina bamalayika 2 be yatega buli muntu atambula,
buli kyomala okukola baagala vidiyo ne odiyo, buli kyonna kyovaamu baagala vidiyo ne odiyo. Ne bwoba wali mu nzikiza nga mupanga mishoni ne maama wo nga muleeta butwa bwa musajja, vidiyo eyo bagiina ebeerawo ng'okimanyi. aya ziriwa? ziri mu Surati wat-Tariq, was-samaa'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu ath-thaqib. Allah agamba mbalayirira eggulu n'ekintu bakiyita Tariq. wama adraka mat-tariq, Muhammad kibayita Tariq naawe tokimanyi. an-najmu ath-thaqib kyebayita Tariq ye munyenye ejja nga obudde bugenda kukya, enajimu eyo abalunnyanja kwe batambulira. bwe yamala Allah yagamba in kullu nafsun, buli muntu gwe mulaba atambula mwene ensi, lamma alayha hafidhu, nakutega bamalayika abo. buli kyomala njagala ekigambo ekyo nga bankwatidde eddoboozi, ate njagala vidiyo nga gwe kennyini oyogera. ekyo mubeere bagumu. ebintu byonna bye muzze mukola gye biri mu ggulu. alina statement gye yakola, mugisoma naye temugisaako nnyo budde. yagamba waman yamal mithqala dharratin khayran yara waman yamal mithqala dharratin sharran yara. ulya statement eyo ntera okujjukiza abasiraamu kyebayita dharra, its an atom. An atom abasomako chemistry, a smallest unindivisible particle of an element which cannot be seen with our naked eye, though it needs a microscope to be seen, kyebayita atom. nga wakola akantu nga kali taine, nga kazibu kakulaba na maaso, nga keetaaga mashini okukalaba, nga gwe wakakola. yagamba yara gye kali. naawe yakola yakabi nga kali taine nga katono, naye nga kazibu kakutegeera na maaso, naawe gye kali. obwali bujulizi obulaga nti ebintu byaffe gyebiri wa Allah subhanahu wa ta'ala. kati oli waddemba okusaala ng'osaalira mu leesu, oba osaala oli bwereere, naye nga bw'oba ogenda wa ssezaalawo oyambala bulungi, kola nga bw'oyagala. ebyo ne Allah agenda kuyita akulaga enkizo gye wawa ebitonde, eyo gy'otasobola kuwa Allah. so sendala Allah mwakettera ebitonde nga tosobola mumuwona, ne bw'oba oyagala oddamu. ekyo nga mukkiriza Allah yatuyina bw'ati. nze nyina emikolo gye mbeerako eyo e Kampala, nolaba abaddu nga beefulukuta, akwata birwenzooli akikendeeza amazzi ayiwemu omwenge. kino kye mbagamba nkimanyi, nkitabye emirundi ng'egi. ng'olaba ajja tina jiribaabu ye akutte kirwenzooli ali mukiyiwa wansi akikendeeza, omwana ono amuwe kasolaga ayiwe katopingeko. mugenda okumala omukolo ng'ajja tamyusa amaaso. atidde omwenge ogwo kukwata ebbiya nga bweri, kwe kubuzaabuliza mu kirwenzooli. ye ng'alowooza kamera ya Allah tekutte. waliwo embaga ze balaga olumu ababukedde abo baba aba NTV, ne balaga omukulu w'ettwale ng'alina waatudde ku mbaga, ecupa z'omwenge bakuleeta bazimutadde mu magulu, dijja ataddemu akayimba nkudi nkudi nkudi, ng'ali okwaja atambuza obugere, alinga ng'ali ku kyalaani. mukulu w'ettwale mulamba atudde kayimba k'enkudi awuliriza. Allah subhanahu wa ta'ala bamalayika be nga bakwata vidiyo zaabwe nejjubbayo nga bw'oli baweerezaani. lunaku luli Allah akuyita alina obujulizi. eno kamera giwulire yeewuunyisa. eri mu Surati Fussilat aya 41 Allah yagamba inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakfawna alayna afaman yulqa fi nnal khayl amman ya'tiya amina yawma alqiyama i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir. Surati Fussilat Allah yagamba
abantu abali mu nsi nga bakola ebintu byenagaana tebalowooza nti basula simanyiiwo, tolowooza nti woosula tamanyiiwo. afaman yulqa fi nnari khair, allah yagamba okulaga nti wasula mumanyiiwo mumugambe mutte mwokerewo. amman yatiya amina yauma alqiyama, oba mumwe gwenattanga ajja mujjana yanabaliddemu. bwe yamala yagamba imalu ma shiitum, mukole bye mwagala, ne innahu bima tamaluna basir, bye mukola mbamanyi ate mbalaba. eyo kamera nzibu, oyo controller azituddeko bwati ye allah subhanahu wa taala. abasiraamu bwobanga olina kyogenda okukola nolaba nga kinyiiza allah, funa wodda bwoba byobitegedde omugambe nti astaghfirullahi alazim, allah gwe nanyini bitiibwa nsaba kunsonyiwa. alladhi la ilaha illahu, teri asinzibwa asonyiwa ng'ogyeko ggwe. alhayu, oli mulamu. alqayum, weeyimirizaawo. wa atubu ilai, ebintu byange obitegedde nsaba kunsonyiwa. nabbi yagamba bw'olyogera ekigambo ekyo nga kiva ku ntobo ya mutima agenda kukusonyiwa. lwaki? ne bwonaaba weekwese London, ne bwonaagenda South Africa, ne bw'oligenda mu toyi saawa 9 tosobola kuwona kamera za allah. golaba abasajja balina emizannyo gye bakola nga balabanga ebyokusaaga ebiri awo. sheekha omudde okugenda ku woteeri n'ateekayo emitwalo 2, ne bakuwa omutwe gw'engege nga bwe gwakula, ne baleeta kirwenzooli, n'osumulira wana amapeesa wonaatuuyanira, n'omira omutwe ogwo omuntu ogwo, era n'obagamba nti nze yingini nga bwenkola bwe mmira. naye ng'ewakolesa 10 meka? olekedde omukazi alina abaana 6 10 meka? mulabanga ebyokusaaga ebiri awo. ogendanga mu aya egamba nti yauma yunfakhu fi ssuri fatara almujrimina yauma idhin dhurqa yatakhafatuna bainahum in labithtum illa ashra. yaga ngenda babikkula amaaso nga ganule, nga ndeesa ebintu byotasuubira. ndeesa enkomerero, nkulaga engege nga bwe yakula, nkulaga abaana nga bali ku 2,000. wewuunye abijjawa ayina kamera ezikwata byonna biina. bwobanga olina kyogenda okukola omusajja mala kulowooza nnyo, allah wange tabitegedde. naye nodda ku musajja n'ovuma gonanga avuma mutabani wo, ng'amagezi gakugamba nti omusajja n'omukazi benkanankana. nabbi yagamba omukazi tawasa musajja, omukazi tafumbiza mukyala munne, omukyala teyeeta yekka, omukyala tavuma musajja. byebintu ebi yagamba omukazi tawasa musajja nibo balina ssente, omukazi tafumbiza mukyala munne, omukyala teyeeta yekka, omukyala tavuma musajja. naye oyinza okuvuma omusajja n'ogamba manyi kampumulemu nja muddamu ku magalibi, just weewaddemu ka intervaako kakusonda bivumo birala. omusajja n'akomawo ewaka ssaawa 4 nga mwoli tonnaba na kutuuka waka, naye nga waleseewo abaana. n'abuuza mama omwaliwa, yatugambye agenda kwanguwayo essaawa 4. mubadde muli awo ssaawa 5 n'atuuka nakyala, abuuza akyali mulyango, gwawa enembwa yazze. awa n'agamba ogamba taata, nga mwali awulira, obuuza embwa aba yakomyewo. omwami n'akuulirira ddala ng'omuyita embwa, n'asirika, yaga mumukube tebansibe, noleka muqni'i, naawe te omutwe bwati. omanya nti naawe oli mbwa, kuba embwa zifumbirwa ki? n'abaana bammwe embwa, kuba embwa zizaala embwa. naye ng'oyita omusajja embwa mubaana. omusajja yakulese wakatokola okimanyi, naye abadde yakaggala edduuka bwati n'omuyitako ku booda. ino gobandabye muzimu oyo si ajala oyo. mama saala olagawa naga ssebo gyowasa embwa ekuuma ewakaawo, siri mbwayo, ogyofuna embwa ekuumayo. naga mumukuba oluyi mu bantu tebansibe n'okireka, naye nga mutambula nga bwe mwagala.
notakwatibwa nsonyi kuleeta bantu bewammwe obatikke mu maka g'omusajja otuuke omugobesaawo abantu be nomugamba nti hani nze abaana b'esitazaala sibafumbira badde nsaba ojjewe olumbe lwo gwoleete baganda bo temulimu oli waka ne baganda babantu 9 mukolawo ki nabbi yagamba mubeeraawo mulabanga ebyokusaaga ne buli azaamaanya abantu bano tebasika ku musajja lwaki obaleese bateekwa okufuna buyambi nga tebali wano naye abasajja mubavuma n'omukola bwoti abakyala balina enkola mmwe gye mutamanyi era njagala mujejje mubaamira mbuuza abakyala abo balina obulwadde obw'obutonde allah bwe yabatonderamu obo allah bwatugamba uluwa oba okwemanya era kyeyewulira ekyalowooza nti alina omwenkanonkano ku musajja allah yatonda adamu ng'amukola na mukono gwe ogwo mukono gwa allah n'akola omukazi ng'amugja mu lubirizi lwa adamu ako kabonero akalaga nti eno fotokopi arrijalu qawamun ala nisa lwaki bima faddala llahu bihi baduhum ala badi waliwo ebyenkizo allah byawa omusajja byotalina amazzi g'omusajja agazaala eyitibwa ensigo esimbwa ensigo kale ate amazzi g'omukyala baliyita ettaka kwe basimba kyova olaba omwana allah yamuwa musajja yina nyini ensigo yalina ensigo yegwe nanyini ttaka bwe bateekako kasooli n'ajinjimuka nnyo tasobola kubala peera wadde nanasi era abala kasooli kubanga ensigo y'omusajja yeyajjako wa ala almauludu lahu nze okuva na leero allah wamwe mbagamba omwana wa musajja rizquhun ayina omuliisa wa kiswatuhun agenda mwambaza bilmarufi ekyo kyayinako obusobozi naye mwagala muyitewo woteekwa okukoma oyagala kuyitawokko eyo gavumenti we yabateeka siweewo mugenda kufuna ebizibu bingi era kanaamiya kagamba abantu waliwo obulwadde allah bwe yateeka mbakyala nga bwetaaga kujjanjaba naye nga gwe olina okusaba allah bukujjanjabi butonde ebyo birwadde allah ebibateekamu si mwenna naye abasinga allah ebibateekamu ng'ekinyama ekitta olabirawo nga nawe tomanyi ng'omwana omukubye ku mutwe ng'okutta amazzi ago kyogayiridde omwana ega nsaba bansonyiwe ekyo kinyama allah yakiteeka mubiri gw'abakyala kinyama ekitta balimu okunyooma oba butonde agenda abujjamu yekka siri mwana muto naawe temuba siri mwana muto ye bwalowooza neno amaana wa allah subhanahu wa ta'ala kati wano owulirawo imaamu omukyala ne bwabeera mwana muto wa myaka 18 n'afumbirwa omusajja emyaka 8 oba 6 ekitegeeza nti omuwala ono mupya mu byobufumbo ate omusajja kafulu najja asiŋŋaana omusajja ng'alina omuze gw'atayagala oba ng'alina ekintu ky'atayagala waka n'akigamba omuwala nga yakafumbirwa mu wiiki eki naga mukazi wange saagala piki yange kubeera bweru olunaku olusooka okumanya allah yakola abakyala bajjooga ate banyooma ekyo kyennyini ky'omuganye oteeko kiyombera buli lunaku emirundi egigera mu 5 ye yeeziza ky'omugambye ogenda okudda nga piki eri bweru ne bagamba ki naye bannange naffe twerabira n'omutwaliriza n'azaala owokubiri n'azaala owokusatu ekyo ekya piki yakiwulira akyali mugole naye buli lunaku lwojja akiyombera kati abaana bo ne bakula bewamuzaalamu naye bagamba kati nyammwe mutadde baana bange mbagamba bwe ziweranga ssaawa emu epiki njagala mu nnyumba ekyo mumpulirize ziba ziwereemu tugenda kuyingiza piki ya ddadi amundekera mmwe mumale bye nabagambye abo nabakibajjako kati kakutanda zikuleeta oyagala kujja kububuukira ku mwana
noga naye mmwe ne bagamba kipiki yange byana mmwe nagamba taata Saala otuyiiridde amalusu wano ebbanga ddene nga nkwesiriikiridde taata Saala tubikkira ebimwa bw'oba olabanga piki eno gye wawasa yingira ogitwale mu kisenge ogiwase toddangamu kubikkula mannyo ng'otuukidde ku piki nze mbeera wano nga nakwetegese ninze ggwe noddanga oyasaambye olwa piki ogenza okulaba ng'akuvumye bingi mu baana n'oyitawo mpola ng'atawulidde n'ogera mu kisenge n'akusanga mu kisenge nakata Saala mpuliriza ogusemba ondabanga omwana omuto naye ntegeera nze toddangamu kubikkula binnyonjiira amalusu olwa piki saafumbirwa piki nomugane gwovuma ndi mutabani wo ndi muganda wo onoyagala oveeko waya olwagenda okukyusa olutambi hani tonziramu bwotyo olwogenda okuloba hani bino lwenkuddamu nombogolera nze omusaayi guba gutambula bubi hani nkwataako wano mu kifuba ogenda okuloba olwamaze okuvuma akwanise bw'oyagadde okuva mu mbeera akuzza hani mpita kibubbu mpita sweetheart mpitaako baby emyaka gyo 8 bakwatuza amannya ameka n'amaliriza n'akugamba nti sweetheart bw'oba onjagalako emirembe hani toddangamu kubikkula binnyongo okomyewo nemugaa nti hani mbimaze bw'oddangamu okuyomba ng'omanya olimu ejjinni akuloze akumaze kati butonde bwabwe obw'okukakkanya n'okuvuma kimu bibiri ng'avaamu ekigambo ekinene mubadde ku meeting ya kyalo n'omusajja mukulu owanika mukono kubaako kyoteesa mukazi oyo akuddamu oyo abika ebimwa mukazi gwe wawa mahale n'omujja ewaabwe akola bwati mu bantu ebintu bye mwogera ne bye mukola Allah subhanahu wa ta'ala abiina ku butambi ensi ebiina bamalayika babiina emyoyo gibiina ne Allah abiina yawma ma min al ayami olunaku lwe bakunaaza n'ogende wa Allah lwogenda okulaba omwana gwe watta mu obote wanu ng'olooza byaggwa mumulabanga ebintu ebyaggwa Allah mugumiikiriza naye teyeerabira ekyo kye wakola mu obote wanu tulaba nti obonaabonaka ne kansa naye omwana gwe watta gw'osasulira mukkirize nja kukomaawo omusomo gwadde muwanvu naye obudde mwabuzannyiddemu kana akagero mugende nako omusajja myaka 8 bwafunanga akawala nga kato kawala mboyerera nga tikalabanga musajja yenna ne babeera bombi okumala emyezi 2 ogenza obbakyalira nga tewali nsonga za bufumbo zaali zikoleddwa obuzibu taba mwana muwala obuzibu abeera musajja mukulu myaka 8 bwe biba ebigambo byembagambye nga mu magezi tebigenzeemu obuzibu si bigambo obuzibu mitwe gyammwe hayakumullah wa jazakumullahu khaira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abantu b'e Kampala, Yiganga, Mukono, Gayaza, Kajansi, Wakiso, Palisa, Entebbe, Gweyogerere, Seeta, Mpigi, Masaka, Janda, Kalagi, Busiika, Nakwero, Fatpotro, Mubende, Mityana, Wakiso, Luweero okwetooloola eggwanga lyonna. Rawdha Islam Media Uganda bayita abantu mwenna okubawa mu ddalasa yaayo etandika omwaka era ng'etegekeddwa awo ku Masjidi Ssekimwanyi Mukono, Empoma egenda okumala ennaku 32 ng'ennaku z'omwezi 10, 11 ne 12 omwezi ogwa January 2025 ekuleetera bwali mu bangi ddala abali ku nkola y'omubaka mujangu na kitabo nakala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ab'ebitiibwa tulina ddalasa Mpoma January naku z'omwezi nga 10, 11 ne 12 yabarawudha bano bennyini bemulaba bano abakwata emisomo era bagirimu nsaba mujje
musome eddiini yammwe ne musaba abaami bamwe babakkirize temujja buzze nga temusabye mujja kufuna emisango mujje musome eddiini yammwe inshallah Allah bwandeka mu nsi nga sifudde nja kubeerayo inshallah enamba y'essimu olwaje nsabye wano njisoma omulundi tulya tunywe tusome eddiini yaffe ennaku 3 okumanya ebisingawo oba okwagira enteekateeka ita ku noti 7299996 ne noti 762 noti 65 mumanya gaggali wango twaha birangiddwa olukiiko olutesiteesi olwo ne bitegekebwa Rawva Islam Media taking Dawa to the next level. Abantu be Kampala, Yiganga, Mukono, Gayaza, Kajansi, Wakiso, Palisa, Entebbe, Gweyogerere, Seta, Mpigi, Masaka, Janda, Kalaji, Busika, Nakwero, Fatpatro, Mubende, Mitiana, Wakiso, Luwero. Adam Arabs Medicine bakuletedde enkola eya cupping therapy oba giyite hijama giwandiisa okulumika nga bakugyamu omusaayi ogw'omufu ogutalina mugaso mubiri gwo okutambuza omulamu obulungi. Wekwate ku nkola ya cupping therapy okwekuuma ng'oli mulamu bulungi ng'okozesa abakugu abaakuguka mu kulumika oba okukola hijama okuva mu Adam Arabs Medicine ng'otawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo omuli okulumwa omutwe ogutawona, omugongo, amagulu n'okuyamba ku batawaanyizibwa amajinni wamu n'awalumiddwa ekitonde eky'obusagwa. Ate gwe omwami omunafu mu kisaawe ebibyo byateredde dda. Wekwate ku ba Adam Arabs Medicine okunuunamu omusaayi ogw'obulabe ogusomba endwadde mu mubiri gwo. Ezimu ku nkola omubaka z'ataasuuliriranga okujjanjaba obulamu bwe. Basangibwa Mukono ku Golden Plaza edduuka namba 19 oba bakubire ku ssimu okutuusaako obujjanjabi wonna w'oli oba balumbe ku WhatsApp ku noti 7 noti 4 246 535 oba noti 782 781 181 Adam Arabs Medicine ku lw'obulamu obweyagaza. Adam Arabs Medicine bakuletedde enkola eya cupping therapy oba giyite hijama giwandiisa okulumika nga bakugyamu omusaayi ogw'omufu ogutalina mugaso mubiri gwo okutambuza omulamu obulungi. Wekwate ku nkola ya cupping therapy okwekuuma ng'oli mulamu bulungi ng'okozesa abakugu abaakuguka mu kulumika oba okukola hijama okuva mu Adam Arabs Medicine ng'otawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo omuli okulumwa omutwe ogutawona, omugongo, amagulu n'okuyamba ku batawaanyizibwa amajinni wamu n'awalumiddwa ekitonde eky'obusagwa. Ate gwe omwami omunafu mu kisaawe ebibyo byateredde dda. Wekwate ku ba Adam Arabs Medicine okunuunamu omusaayi ogw'obulamu eri gwe wenna Omusiraamu kikakatako okusoma eddiini yo n'okutegeera ebigyonoona olwo n'osobola okubyewala. Omukisa guzze gy'oli nga gukusanze w'otodde. Rawva Islam Media ne Rawva Islamic Online School bakuletedde okusoma okuguka eddiini yo ng'oyita ku mitimbagano omuli WhatsApp, Facebook, YouTube, Telegram, Zoom, Skype n'emikutu emirala. Era bakuwa omusomesa wo n'akusomesa mu budde w'oyagalidde. Olwo ne bakusomesa eddiini yo mu mitendera egy'enjawulo. Okusaala bakusomesa Qur'ani n'amakulu gaayo ne bakusomesa sunna z'omubaka Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Basomesa abakulu n'abato. Bayagala okumanya ebisingawo yita ku noti 7 noti 4 246 535 ne noti 781 252 832. Jangu osome eddiini yo oddeyo osomesa abalala ng'oyita ku Rawva Islamic Online School ne Rawva Islam Media taking Dawa to the next level. Ekyokusatu oli lw'obeera nze njagala tusomesa Obusiraamu Olule gwanga lyonna. Rawva Islam Media Uganda bayita abantu mwenna okubawo mu ddalasa yaayo etandika omwaka era ng'etegekeddwa awo ku Masjidi Ssekimwanyi Mukono Empoma egenda okumala ennaku 3 nnambirira ng'ennaku z'omwezi 10, 11 ne 12 omwezi ogwa January 2025. Ekuleetera bwali mu bangi ddala abali ku nkola y'omubaka. Mujangu na kitabo na kalaamu tulye tunywe tusome eddiini yaffe ennaku 3 weddu. Okumanya ebisingawo oba okuwagira enteekateeka ita ku noti 7499996 ne noti 762 noti 65 mumanya gaggali wango twaha birangiddwa olukiiko olutesiteesi olwo ne bitegekebwa Rawva Islam Media taking Dawa to the next level. Abantu